إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Tukyagenda maaso ab'ebitiibwa n'erisaala eno ey'ekitiibwa eya Imam الشيخ الفاضل العلامة دكتور عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة eyitibwa أصول الدعوة السلفية mwatulagira ebikolo 10 ebya da'wa eno ey'ekitiibwa da'wa y'abalongoofu abatukulembera abo betutakoma ebbanga lyonna okubeera nga tubenyumirizaamu okubeera nga tuli kaweefube w'okutambulira ku buwufu bwabwe nga twanukula ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kiyagamba fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, bwe banakkiriza nga bwe mukkiriza Allah ali asonga ku basahaba faqad ihtadaw, mu mazima ddala bajja kuba balungamye. Mu aya eyo kirikiriya bulungi nti obulungamu buli kutambulira ku ekyo kye baaliko. Kyetuva tugamba nti tuli ku nkola y'abalongoofu abatukulembera. Mu Luwarabu abantu abeera bakukulembera bayitibwa abasalafu, kyetuva tweyita abasalafu mu bufunze ennyo. Tuli basalafu kubanga tuli mu buufu bw'aba tukulembera abalongoofu. Tetuli ku levo yaabwe mu bulongoofu naye tuli kaweefube w'okutambulira ku ekyo kye baaliko, ng'ekyakitulagirira ye mutonzi waffe Allah tabaraka wa ta'ala. Yakozesa n'ennyukuta ya tahqiq faqad ihtadaw, mazima ddala bajja kuba balungamye, bajja kubeera ku bulungamu, bagenda kuba ku kkubo erigenda obbatuusa mu jjana, bagenda kuba bawonye ekkubo ly'obubuze nga bakoze batya fa in amanu bimithli ma amantum bihi, singa banaakola eddiini yaabwe imanan itiqadan ibadatan sulukan manhajan ne batambuza eddiini yaabwe nga bafuba ogitambuliza ku ekyo ekyaliko basahaba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ayati mpitirivu eziri mu Quran ezitulaga ekyo. Ebigambo ebyo nga bwe mbyogedde mu bufunze eri oyo Allah gwe yagaliza obulungi aba ategedde kye bayita obusalafu. Naye Allah bw'abeera tiyawa tawfiiki ku ekyo asigala atawaana n'okulaga nti obusalafu kintu kirala, kabinja kali awo. Nedda, mu bufunze obwe bayita obusalafu kutambulira ku ekyo abalongoofu abatukulembera kye baaliko. Mu risaala eno abamanyi batulaga ki kye baaliko, kiki ekyo kye baaliko abalongoofu abatukulembera. Ebikolo bino 10 bitulaga bulungi nnyo ekintu ekyo. Twatandika n'ekikolo ekisooka nga kufuba okubeera nga da'wa yo embeera ey'eddiini ogizimbira ku ilmu, ku kumanya. Kikuyambako okuba totambulira ku bikwate, totambulira ku birowoozo, wabula kakasa nti nno kyoliko mu ddiini yo ddala ddala okizimbira ku wahayi, imma Quran oba njigiriza y'omubaka waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mu bufunze ago ge makulu g'ekikolo ekisooka
okubeera nti daawayo ogizimbira kumanya n'ebinja ebyabula birina okusoma n'okweyigiriza, naye ebyeyigiriza nga bibizimbira ku ebyo ebitazimbiddwa ku Quran ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ntegera abalongoofu abatukulembera. Ekikola ekyokubiri kwe kukolera ku irimu. Okukolera ku irimu eyo gy'omaze okutegeera kyekikola ekyokumeka ekyokubiri, nga bwe twagamba nti ahlu sunna, yagamba Ibn Taymiyyah rahimahullah, ahlu sunna abasalafu alamu nnasi bilhaqi, be basinga abantu bonna okumanya amazima. Ekyo tewali ayinza kikuba kompawa. Ne bwe tubeera mu ggwanga lyaffe erya Uganda, tulina ebinja ebiwerako, kibuli weeri etudde entende, si bwe kiri? Omuntu abeerawo nga ayagala nnyo kibuli, naye nga aba ayagala okumanya engeri gy'anaasaalamu, alina okukuba entanga 3 agende Nakasero asobole okuyiga esswala, oba awulirize teepu enaava e Nakasero, kubanga akimanyi nti ekibuli tagenda kuyigirayo swala. Kitegerekka? Tagenda kuyigirayo kusiiba. Balina amadalasa ge batambuza, mulina we mugamanyi? Kati zino dalasa z'ekibuli bakuŋŋaanira ne basoma, oba ku Sande, oba ku Lwomukaaga, oba ku Lwokubiri, kale obanga ya buli mwezi oba ku zino ezaffe eza buli wiiki. Naam, oba kale emizikiti gyabwe nti oluvannyuma lw'esswala olaba nti bamaseeka bayimirira ne basomesa abantu. Salaamu alaikum, salaamu alaikum wabarakatuh, nga beetawo adhikaari zaabwe enzuule, nga bakwata engato nga bakola batya, nga bagenda. Wiiki ng'eggwaako, mwezi nga guggwaako. Kakati awo bw'owulirawo kaweefube yenna aba wakulanga dduwa, aba wakulanga mawuledi, aba wakulanga madda ga Nuhu Mbogo n'ebiro ebifaanaganako bwe bityo. Amma ilmu tebalina kye bayita irimu, tebagifaako n'akamu n'akeddagala. Ekyo bannayuganda abeesimbu bakimanyi, ate n'abatali beesimbu bakikola batya? Bakimanyi tembeera bwetu bwefaanana. Kissa y'ekibuli ye kissa y'oku Supreme. Waliwo enjawulo? Mwine mumanyi duruusu za Supreme Council ti bwe mwagala okusoma ku ddiini abagobe abali mu layini ya Supreme Council, bwe mwagala okumanya esswala, bwe mwagala okusiiba, bwe mwagala mugenda luddawo okusoma ebintu ebyo. Waliwo gye bagenda? Aljawaabu la, tebalina gye bagenda. N'olwekyo irimu eri mu ggwanga baani abagisomesa? Abasalafu. Wallahi laulahum lakana nnaasu fi ghayati ddalaala. Singa Allah teyayisiza kubo, singa abantu bali mu bubuzo bw'ekika ekyawaggulu. Era abantu okufunamu kamunyeenya, Allah ng'aleese salafiya ne batandika okutegeera nti mukyala yeebikkirira, ayambala jilbaabu. Wetwajjira mu nsi twasanga bamaama baffe asinga okwambala obusiraamu nga yambadde gomasi n'ateekako leesu oba akakaaya, si bwe kiri? Oyo nga ye musiraamu ajja ati atakubwako ataliiko mpawa. Ng'emizikiti miggale, lwaki temwabanga nsonga ebaguzaawo? Gigulawo Lwakutaano, haji najja nakira ku ssaawa 3 n'ajeera nga temuli swala. Talawiyanga kuyimba buli katemba yabangawo mu talawiya, era nga talawiya gye tusaala olwaleero si talawiya gye twasaananga edda. N'ebintu ebirala bingi ebiraga nti as-salafiyya tahtam bil ilm wa tahtam bil amal. Obusalafu buteekayo nnyo essira ku kumanya, ne buteekayo nnyo essira mu kukolera kuki? Kumanya. Bwe bwawulira nti nabbi yatulagira tetusalako birevu ne babikuza, si bwe kiri? Bali bakiwulira oba tebakiwulira? Bakiwulira. Babikuza? Nedda, baagaana obbikuza. Bal ne bakyawa n'abikoze ki? Nga wamakivu nti nno babikuliriza ku ki? Ku bujulizi na ddiini nagondya mubaka wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bwe bamanya nti olugoye lw'omusajja telulina kubeera nga lwewalula ku ttaka, ne balusitula. Kibayita okukolera ku ki? Okukolera ku irimu. Kitegerekka? Bali bakiwulira oba nedda? Bakiwulira. Baagaana okyanukula ne bagaana okukola ki? Okukibeera. Ate ne bakawaŋŋamula nti baagala nnyo omubaka oyo okutusinga. Kye bayita okumwagala kwe kubeera bakuŋŋaanidde awo,
abafumbi eri bakyereye musalire ku mutume Allahumma salli ala sallim waliwo atamwagala bulungi wano musalire ku mutume ne bongeramu ku ddoboozi wakyaliwo atamwagala bulungi wano musalire ku mutume ne bongerako eri okusatu era wakyaliwo akya ne balireeta kasa bonna bagira n'ekidala ne kiyuuguuma amaloboozi khalas olwo omutume ayagaddwa nnyo mutume yakulagidde tosalako kirevu lwaki wakisazeeko gwamwagala ennyo mutume yakulagidde tokwesa lugoye lwaki wazikweseza gwamwagala ennyo mutume yakulagidde tozuula mu ddiini lwaki mukuŋŋaanya okuzuula mu ddiini mwaba mwagala ennyo n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo addawatu ila llah kyekikolo ekyokusatu bwe tumala okumanya ekyokubiri ne tuteeka mu nkola tetukomaawo tufika sisa tumaze okukola tutya wabula tusituka ne tudda wali Allah yatugamba watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabr tutandika okweramiragana amazima ago tugabeereko bannange ejjana y'amazima bannange omuliro gw'amazima bannange mu ntaana waliwo emirerembe bannange ayagala okubeera obulungi ku akhira akole bw'ati kaweefube n'ateekebwamu mu ekyo then nga bwe tujja okulaba abakola ekyo balina okunakuwazibwa kubanga bagenda tutomeragana ne firingi z'abantu bangi ebinja biri 7 mu 3 7 mu 2 biteekeddwa okunyiiga buli kimu kirina okunyiiga waliwo ekiba kyekinyiiziza ku mazima g'oyogedde wabawo ekinyiiziza kati ebyo byonna ebibinja biteekeddwa okunyiigira amazima ago ithan wateekeddwa okola ki okubaawo obugumiikiriza kale awo ennyini ab'ebitiibwa mukadde waffe ow'ekitiibwa hafidhahullah wetulajanira ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala amutukuumire amwongere obuwangaazi obulungi era abeere nga amuwa enkomerero ennungi Sheikh Siddiq Nasir Mubiru hafidhahullah wagenda okutandikira awo ku kikolo ekyokusatu naam alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusesa n'emirembe ku kitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam tumwebaza mukadde waffe enyanjula ennungi n'okutuzaayo okutuyitiramu mu bikolo ebyakulembera ebibiri ensengeka nnene ennungi Sheikh bw'abadde afundikira era nzijukiza ensengeka ennungi eya Imam al-Mujaddid Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ngeri yatandikamu ekitabo ky'ekirungi ekimanyiddwa mu umma y'obusiraamu n'obulungi bwakyo n'omugaso omunene gwe kirina ekiyitibwa ebikolo ebisatu yatandika atya Sheikh naam anatandikiramu entandikwa y'ekitabo ebikolo ebisatu Sekarafat naam zina tukuwe sekali kirima naam i'lam naam اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل الأول العلم الأولى العلم وهو معرفة الله معرفة العبد ربه ومعرفة عبد دينه ومعرفة عبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الثانية الدعوة إليه الثانية العلم العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه naam jazakallah masha Allah jazakallah khair sub ekikulu abali obamanye naam bino tabisoma mu kitabo boterera abijja mu ki mu mutwe ate bamusuddeko biki masha Allah jazakallah khairan idhan entandikwa y'ensengeka ennungi Sheikh yalaga ebintu ebitu fennanga kyateeka okuba nabyo mu ddiini yaffe era yaleeta n'obujulizi wansi abo wa dalilu qawlu ta'ala era bwemu ku bulungi bw'ekitabo ekyo n'ebitabo bire eby'abasalafu bw'ayogera ekigambo nga wa dalilu qawlu ta'ala ekyo genda okisanga mu bitabo byonna ebitabo by'abasalafu n'esembesa yabwe buli kyayogera kuba Sheikh bwe yamala obyogera ebyo wansi n'agamba wa dalilu qawlu ta'ala n'aleeta obuki abamanyi baleeta dalili Sheikh kyogamba naam abamanyi baleeta dalili ku bye boogera butereevu nga twawulira emabega kawo yatugamba naam
nti ensonga ya dalili eba yabo abatalina irimu wabula bamanyi boogera bwogezi ng'asuulaawo ye ng'agenda era oyo agamba nti ayagala okumanya dalili obujulizi obulaga nti nno ebintu yabitegeera bulungi. Kyennyini omuntu afaanako bw'atyo kiraga obutategeera bw'eddiini n'obutafa ku ddiini kubanga abamanyi bonna okuva ku baakulembera olaba nga ekyo kikubyeko mu mbeera efaanako nti buli kyaleeta naleeta leeta neddaliiro yeyo salafiya. Balla ne bw'oddayo mathalan ku basahaba bennyini Abdullah ibn Umar bwe yali agenda okwanukula bakadariya Ma'bad al-Juhani ne banne yaleeta ki dalil hadithi ya Jibril emanyiddwa al-mashhur n'abalala bangi ba imma Ubada bin Samit bwe yali asomesa mutamani we naye n'amuga ya bunayya we agenda omugira wa n'amuleetera obuki yeyo embeera y'abasalafu n'abamanyi bonna buli kyaleeta nabuki abujulizi ku ntegeera y'abasahaba abalungi. Amma omuntu okuddawo n'atulaga nti tolina kuleeta bujulizi muhakadha yo ate entegeera ya bibinja ebyabula. Kiyinza okusuubirwa nti kasita omuntu atya nti byayogera tebiriiko bujulizi talina okulwana okuba nti abibeesabeesa kyava afuba abibeesebeese n'okutiisatiisa abantu mubuuza obujulizi kubanga banamubuuza obujulizi nga bagamba nti nga batyo bayita abatamanyi. N'olwekyo ayiseewo agantuge n'embeera efaanaganako bwetu. Wallahu almustaan. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba qul innama unzirukum bilwahyi, buli kyonna kyembatiisa nakyo mbatiisa na buki teriyo kyonna kyembatiisa teriyo kyembaga kino mukireke okujjako bilwahyi. Allah yabaŋŋambye ya dalil ayina okumanya dalil alayhi salatu wassalam. Era eyo aya sheikh mu suratul anbiya mulimu obujulizi obutegeeza nti omuntu takkirizibwa. Oyinza okulaba ekintu mu butuufu nga mu mutima gwo olaba tikigwanidde n'osiriikirira ogekola nga tolaba wahyi toyina aya gy'olaba wadde hadithi naye nga muli gw'owulira kyangu nnyo okuba nti yo aya gy'eri togitegedde kubanga fitiri ebiseera ebisinga kyebeetamiddwa kitera okuba nga si kituufu. Naam oba hadithi esobola okuba ne tokkirizibwa kawaŋŋamula nti kubanga gwe fiiringi yo owulira muli tekigwanidde n'ogamba kino tekigwanidde kubanga Allah tugamba innama eyo adat hasr ekomeka mazima ddala sirina kirala kyonna kyembagamba okujjako nga nkibatiisa na wahyi nabuki na bujulizi. Tetukkirizibwa kutiisa abantu kubagoba ku kintu kyonna okujjawo nga tulina obujulizi. Ittabi'u mugoberere ma unzila ilaykum min rabbikum, ebyo kebyabasibwako okuva okuva Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo bw'aleeta ebintu tetubiraba ku wahyi tuli baddemu ga obireeteddeko obujulizi nedda zaayo. Tuli bajeemu tetuli bajeemu, tugondedde Allah, tugondedde ani? Mashallah, faida nungi mukadde waffe gyatuwadde. Nzikiriza sheekhe nyongerezeeko da'wa y'abannabbi nti bwetyo bwe yali kulaga abantu nti bagoberera ebyo Allah bye yakola ki. Genda mu suratu Yusuf bw'obikula ayati eziri mu suratu Yusuf. Nabbi Yusuf mujjukira bwe yatuuka mu kkomera n'abasajja babiri. Bw'amala okuyingira bamubuuza ku birooto bye baali baloose naye chansi n'agikozesa okusooka okubakolako da'wa. Ya sahiba isijin arbabu mutafarriquna khairun amillahu alwahidu alqahar. Awo no waliwo ekyokuyiga nti da'wa ya tawhid ebeera buli wamu tawhid ne bw'owulira ababitamu ati munatusobera buli wamu tawhid toyina ogambya naye guno musomo kigwaleese oba muli kumbaga tawhid muli mukufiirwa tawhid muli mu taxi waliwo entambula ezaaliwo mu biseera ebyo ku mulembe gwa nabbi mujjukire ngamiya batambula ne Muaz nga bali ku nsolo batambula ya Muaz makuba gamu yamuyita emirundi esatu ya Muaz nabbi namugamba ati atadiri ma haqqullahi ala al-'abd nga bali ku ntambula kati oba oli mu taxi oli kapiki mugenda tawhid toyina ogambi nati wono ni alese kikino mulimu byakomera kati wana ali mukomera tawhid oli wodda abeera ki. So waliwo emisomo nambyo omuntu gyayinza okuga yine sheekhe musomo kigwalonze wano mathalani bantu bali mu kufiirwa muntu najja n'asomesa ku embaga ebeera etya nga bali wali batandika bagenda kuteekayo balinda oba asima baleeta bitiyo
oba mathalan ate nasomesa mbaga nagunga omusomo gw'embaga ne gutwala essaawa nga nnamba akamuzanika buli wava wabuuza awo tayiza leeta tawhidi awo ne tubuuza yi musomo tawhidi awo mathalan abantu bali kufiirwa oba bali ku mbaga naleeta omusomo ogw'okufa enfeeza bali omwange kineera kati wano naye tawhidi buli wamu akola ki tolina wogambira nti kati alonze ate musomo ki guno tawhid bwe batuuka mu kkomera ayogera ku tawhid niwe twagadde ku faida sheekh gyatuwadde nabbi ono bwabakolako daawa nabbi omulungi yusuf alayhi salam yabagamba muwulire allah bwatunyumiza ku mbeera eno ma tabuduuna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala allahu biha min sultan abagamba bino bye muliko bye musinza ne bakitammwe allah subhanahu wa ta'ala tabissangako teyabissa ebyo tebiva eri allah tebiina bujulizi kuva eri ani allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza daawa y'abannabbi ezimbirwako ebyo ku bujulizi obuva eri allah subhanahu wa ta'ala era abamanyi ne bateekulamu daawa nti daawa ziri bbiri daawa entuufu ekolera ku ebyo ebyava wa allah nazira nobona edaawa nga nabita tukuyita eva kuno bantu batuula ekintu kyabwawo seeka gundi w'amaanyi yasoma ebitabo bingi n'ateekawo nabita tukijje tutya shekhe emmeze bigirawo bantu ne bakola ebintu byabwe ne batambuliza okombwe kye so abasalafu daawa yaabwe ne daawa y'abannabbi bonna shekhe Rabi' n'ekitabo kirungi ng'akulaga manhaji daawa y'abanbiya daawa y'abannabbi obujulizi buvawa waggulu dalil min alkitabi wassunna yo daawa ento wamma oli atuuka otugamba bw'ati ombu tetwetaaga bujulizi aba agenda tuteeka ku daawa y'ebyobuwangwa ebiri awo ebyokupangirira n'abita ono noono batuulamu gundi yaloota akakiiko nebifaanako bwebifilosofe allahu almustaan idhan daawa entuufu yeya qala allah qala rasulullah era ekyo kyekimu ku nkizo ya daawa y'abasalafu bw'ayogera ekigambo mathalan tetukola bwe tuti olwa aya eno tetukola kino olwa hadithi eno fi hin nti ebibinja ebisigadde tukola bwe tuti ogenda okulya kuba kuyomba nga bwe nabalaga tuli basajja bakulu kiina buzibu ki muloza eddiini yammwe mufuuse kino ye ensonga ziba bwe zityo lwaki mukola bwe muti mwe batuufu mwekka mwe basiraamu mwekka mwe batuufu mwekka mwe mundi kino abasalafu bwagamba kino si ddiini qala taala qala rasulullah qala sahaba la munamawuledi yagira ki naffe twagala nabbi kuba kukola ki kuyomba neno wakadha era akamu kabonero kwolabira daawa ey'obusalafu ne daawa esigadde ezabula ey'abasalafu bwetyo tugambye kino liqawli llahi taala liqawli rasulillah wa amma daawa tesigadde shekhe yaloota seeka mukulu nnyo seeka amaze kune yasoma ebitabo bingi seeka ali bwati eyo gye badda mukola ki mukayana asallallahu salam idhan daawa entuufu daawa ey'abasalafu bwetyo kakati tubadde Sheikh Ali atusomedde ekitabo ekyebikola ebisatu ekya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ne tugamba nti esengeke ennungi mugiraba Sheikh gye yaleeta ne Sheikh Abdus Salam wanagirese rahmatullahi alayhi Sheikh yasooka n'atuleetera ekitukakatako ekisooka okusoma ono Sheikh kye yakulembeza ilmu da'wa y'abasalafu efaayo ku ilmu nga Sheikh bwatugazirize ekyokubiri al-amalu bihi Sheikh kye yazzaako wali ilmu eyo okubeera nti olina ogikola ki twagamba nti ilmu ye imaamu okugikolerako omugobereza ono alina okuba nani ne imaamu we tokola nga byokola tobirinako ilmu la tukola nga kyetukola tukikola ala ilmu bwe tumala addawatu ileki ekyokusatu nti bw'omala okusoma ilmu ogikoleddeko ate kola daawa n'abalala obulungi obwo babukole ki babufune eyo kyekyokusatu Sheikh kye yakola ki kye yazzaako mu kitabo kino ekirungi ekyebikolo ebisatu al ilmu ekulembedde nga bwe bigenda we biteye ode ennungi gy'olina otutambulizaako eddiini yo ilmu nozzaako amal teeka mu nkola ekyokusatu addawatu ilayhi sikaabalala nga Sheikh bwagenda Sheikh agenda bigaziye wano biidhini subhanahu wa ta'ala ekyokuna asabru ala al adha fihi kubanga daawa entuufu yetaaga mu saburu senga yali ya birabo
ngaabola daawa enfu bangi abaali gijjumbidde ne daawa salafiya si buli omuntu agijjumbira teringa daawaati ez'obubuze izo zirimu ebirabo zirimu kwebaza ogenda ogira sheekhe bamuwa akamotoka seeka bamuwe kino daawa eyo eyakatemba y'okunyuma ebyafaayo ebifu ovaawo n'ebiki n'ebirabo abantu baseka banyumira al amashi Sulaiman bin Mihran rahimahullah n'ekyafaayo ekimanyiddwa ku nsonga eyo bwe yasanga omusajja mugimu ku mizikiti abo batera okubeeramu baseka media ebyafaayo ebifu amusanga atudde ali mukola ki mukusomesa asoma ebyafaayo ebifu abantu baseka bagwe nanyiga ku abo balinanga obusungu nga tebaagala wakayimana wange mu ddiini kyavadde eri emabega rahimahullah n'awanika omukono n'atandika okulongoosa enkwawa n'akola kye bayita natfu kuba ye sunna nga mu hadithi ya Abu Huraira n'endala natfu al-ibt al-ibt si wonna wabula ku nkwawa ekisinga natfu natfu okubeera nga osika busi tokola ki tokozesa kasheva kajirita okujja bwe kiba kikulemeredde naye nga ekisinga ogenza okigezesa kituuka nekikola omusajja n'anyiiga ssebo ono munnabyafaayo ali mu kusomesa abantu bali mu kuseka namula nambuuza kyava amugamba Sulaiman bin Mihran rahimahullah namuga sirika uskut innama ana ala sunna mazima ddala nze ndi kuki ku sunna wa anta ala albidaa walkhurafati waddalala goli kuzi bidaa katemba bantu kuseka wakayima ne wango bwe batyo baali ba imma kati daawe n'entuufu si senga byali birabo nga ebyo kuba kati abo bwavaawo bamufuuwa seka era obalaba ne ku bidaala daawe yenfuuwa esanyusa abantu ogenda okulaba bonna bavaayo bwe baleeta nga yobawageno mu kidaala mataali gasindogoma efaanako kati daawe entuufu ey'obusalafu erimu okunakuwazibwa kyeva olaba ensonga ey'okuna sheekhe gye yaleeta rahimahullahu tabaraka wataala asaburu ala al adha fiihi abantu balina oluusi emitima gye byagala baagala endongo baagala diini yakuzikira bwetyo buli bw'onaaleeta eddiini entuufu ebajja ku ebyo bagenda kukola ki kutamwa bagenda kuddiza ebigambo ebinene kiki ekirina okuddiira asaburu ala al adha fiihi zensonga nyankulu sheekhe ziyatandika nazo wano sheekhe atandise n'ensonga zino 3 oba ogoberedde ekitabo kiri okutunuulira embeera efaanako bwetyo ilmu ekulembera gikolereko kati wetumala daawa akuba sheekhe agenda kulaga daawa ebeetya daawa si yakugira bwetyo terina bujulizi nga sheekhe ono gwatugambye alowooza abantu okubategeeza nti tewalina kuba bujulizi gwekola bukozi seeka mukulu seeka w'amaanyi mukyayogere tekiddizibwa neifaanako bitula esi yembeera entuufu ono sheekhe agenda tulaga ensonga eno ey'okusatu era nga kyekikola ekyokusatu kyazizzaako ku bikolo bya daawa entuufu ey'abasalafu efaayo tegamba nti abantu mubaleke abantu simaamawo kati ojja wulira abantu abafaanako we batyo manya tebategeera daawa y'abasalafu siri mwannyoko siri maamawo siri gundi daawa y'abasalafu efaayo kukola daawa Allah yagamba atya waltakum minkum egamba etya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bilma'rufi mufaayo ne kubaki nekubalala mubuterevu aya endala eri gyetwabasomera mu suratul a'raf wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum 'adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun daawa y'abasalaf bw'amala okuyiga asomye atadde mu nkola afaayo nekubalala abula ebyo ebigambo ebyogerwa simanya ndi mwana wa nnyoko ndi mwana wa kitaawo ndi mwana wa gundi ebigo by'abantu abatategeera daawa y'abasalafu bigimenyawo ebyo ebigo ebityo bimenyawo daawa entuufu ey'abasalafu kuba omusalafu afaayo okulaba nti bambi bw'aba atereza n'abalala bano ennyambala ennungi eya nabbi agitegedde afaayo ne ku balala nabo bambadde ennyambala ya nabbi sallallahu alaihi wasallama amazima g'ategedde afaayo okulaba nti n'abalala nabo bagateeka muki mu nkola ye daawa entuufu ey'abasalafu kati bino emisingi gigenda gitulaga bw'olaba alina embeera ezifaanako bwesiso daawa tajagala alaba mufaaki mulooza mmwe batuukirivu ennyo nammwe mulina ebizibu byamu daawa tayagala egende mu maaso omanya noono tamanyi bikolo bya daawa eyabaki ey'abasalafu omanya nno kati atandise ovaamu ono kuba buli kikolo kye tujja tulaba olina bw'otunuulira mu society eyo n'oga nti ono teyategeera busalafu butuufu butambula butya buli bw'ogenda otunuulira kikolo ku kikolo ofa ogenda obitegeera n'omanya aliwo ali ku daawa entuufu
aliwo ali ku da'wa ey'obulimba bal aliwo ayeeyita Sheikh nga wano bwe yatugamba nti bw'onaaba omaze okusoma ebikolo bino Sheikh Abdussalam rahimahullah mujjukira nti wano yakitulagaye yatugamba bw'onaategeera ebikolo bino ojja kumanya as-sadiq as-salafi nga sadiq musalaf omanye ne al-kadhib al-mudda'i siwe kiri Sheikh kadhib nga mulimba nga yeeyita nga naye yeeyitaga nange naye nga talina kyali bw'onaabitegeera bino biidhini subhanahu wa ta'ala idhan kyekikolo kino ekyokusatu obudde butukkiriza Sheikh otandika okukisoma wetujja okutandikira biidhini subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fiikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين